Pretty Nichole yali yadduka ku ssomero bw'atyo alabise era n'ayogera n'ensonga lwaki yadduka okuva ku ssomero. Si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga Uganda weewo munnange we tuyimiridde naye nga mwasibye mutya abalungi abaagalwa yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaaba enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Mumbejja Aisha Nassolo geegange butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako updates. Kye nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde olimu okubeera ng'ate munange omissing out. Yes. Naye nga mawulire ga leero go tegasanyusa yadde n'akamu n'akeddagala matemu go bannaye gasusse mu ggwanga buli omu wooli saba mu lulimi lwo Katonda asobole okubeera ng'ate bambi atusaasira. Naye nga abatujjuba Allied Democratic Force gwe basobola okuyita aba ADF munaye bakoze obulombaganyi e Kasese gye batidde abantu abasoba mu 37. Bano we batyo bakoze obulombaganyi ku Uganda mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero olw'omukaaga era we batyo bambi ne balumba essomero gye batidde abayizi abasoba mu 37 abalala ne babatulugunya bubi nnyo era bambi babalese n'ebisago eby'amaanyi bapookya. Bannaye si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga tusaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaaba enganda ssaakaate n'ab'emikwano so ng'ate n'abo bambi abafunye ebisago eby'amaanyi tubasabira basobole okubeera ng'ate bambi bassuuka naye ng'ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Waliwo omutemu era sitiilu alumbye bambi ebbujje lya myaka 3 gyokka bw'atyo bambi n'alisalako obulago awo ekibuli. Kale bannaye weewuunya omwana ono ddala omuto bw'ati kiki yakoze okubeera ng'ate asalibwako obulago n'attibwa mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu. Bannange si byangu n'akamu naye nga twongere okubeera ng'ate twesabira buli omu waali so ng'ate era mu ngeri y'emu abadde omulamuzi wa kkooti enkulu omulala bw'atyo ng'amannya ge ye Stella Alach Amoko bw'atyo bambi naye afiiridde wali mu ddwaliro e Nakasero gy'abadde amaze ebbanga bw'atyo ng'ajjanjabwa ekirwadde kya pressure ssaakaate n'endwadde endala naye nno munaye tusaba omwoyo gwe Katonda guwumuze emirembe agulamuze ekisa ayongere okugumya emitima abakaaba enganda ssaakaate n'ab'emikwano ssaakaate n'abo bambi abessiga eddamuzi. Si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera ng'ate munange asookayo munne. Yes. So ng'ate era mu ngeri y'emu ne jjajja Ichuli omugenzi edduwaaye munange ebaddewo olunaku olwaleero wali eri emukono nkoko njeru era bambi ba bloggers bangi nnyo bagenze esaako n'abantu ab'enjawulo bambi beeyiyeeyo mu bungi okubeera ng'ate bambi beetaba mu dduwa eno. Twongera okusaba omwoyo gw'omugenzi jjajja Ichuli Katonda bw'atyo bambi ayongere okubeera ng'ate agulamuza kisa guwumuza emirembe era ayongere okubeera ng'ate agumya emitima abakaaba enganda ssaakaate n'ab'emikwano. So ng'ate tuzze ku ludda luli eri olulala munnange abalala gye bakaabira obwavu nga n'ekyokulya tebakirina ye omugagga kirumira bw'atyo munnange yategese akabaga akamuyozaayoza okubeera ng'ate afuuka omubaka wa Namibia mu ggwanga lyattu Uganda. Omwo nno munnange mwe yasitulidde omuyimbi okuva ate wali mu ggwanga lya Congo ng'amannya ye Awilo Longombo bw'atyo munnange n'amusasula obukadde 307 bweddu okubeera ng'ate munnange asanyusa abo bagagga banne abaabadde ku kabaga ako. Si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga munnange eyo y'ensi mwe tutambulira wabula nga sinagenda maaso mukwano gwange nyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo ebikwetuumyeko olina endwadde ezitategerekeka obufumbo buyuga emirimu giganya olina ebisiraani olina olutwe kwegamba n'ebizibu ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Haji Mukisa Karim owali ku lulwo asangibwa wali eri Bujuuko Mityana Road osobola okubeera ng'ate omufuna ne ku nnamba ye ey'essimu 0778929141 butereevu gwamukubidde ne ku mukutu gwe ogwa WhatsApp kwali nnyo nnyini ddala. Mwekwate tujja kubeera ng'ate wejjusa. Yes. Naye wenna eyeetaaze apartment ey'omulembe ddala ate ku bbeeyi eya wansi aba West Apartments we bali ku lulwo bano basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Bakubireko ku nnamba yaabwe ey'essimu kweri okwo kaposita kaabwe ku screen yo butereevu beekwate mu
mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa so ng'ate mukwano gwange ngenda kuba ate nsembyayo ebya Pretty Nichole. Pretty Nichole namukutuusaako wano ndowooza munaku nga 2 emabega bw'atyo munnange nga yadduka okuva ku ssomero. Ojjukira nti Pretty Nichole akatambike kaabuna emitimbagano bangi nnyo baamukwatibwa ekisayadde, bangi bo tebaamukwatibwa kisayadde n'akatono nga bagamba nti ekyamukolebwa munnange kyali kimugwana. Kati nno omwo munnange mubaamukwatibwa ekisa bwe mwava n'omukyala eyeeyama okubeera nga bambi amuweerera ng'ate buli kimu akimutuusako egamba ng'ebyetaago byonna ebikozesebwa era nga tubadde tutwalidde eddala ebbanga nga tetuwuliza bifa ku Pretty Nichole kasita twamanya nti munnange agenze kusoma wabula twabadde tukyali awo munaku nga 2 emabega amawulire ne gatutuukako nti munaye Pretty Nichole gwe batwala okusoma bw'atyo yadduse ku ssomero era nga teri n'omu amanyi gy'ali kababe bazadde be wabula tubadde tuli awo olunaku olwaleero nga munaye Pretty Nichole avuddeyo ate wali ku live ya TikTok. Ngenda kuba ate nkulekerako akatambi awo naawe ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya mukwano gwange nga ye awadde ensonga lwaki munnange yadduse ku ssomero nga mu byo bwekuli okubeera mbu ye yabadde tabitegeererako ddala kwegamba bye basomesa bizibu nnyo ye obwongo bwe bwaganira ddala okubeera ng'ate bubitegeera ssaako n'okubeera mbu abasomesa babadde nga bamusumbuwa bamukwana munnaye abasomesa babadde bakola ki nga bwe tumanyi ekiwala ki Pretty Nichole kinyirira okukamala so munnange abasomesa ku ssomero eryo babadde bagezaako okubeera nga bakola ki bamukwana so munnange mu bufunze bebyo ebimu ku byamuddusizza mu ssomero wabula nga ngenda kuba nkulekerako akatambike naawe ogende maaso n'okubeera ng'ate okawuliriza. Omuwa amagezi ki omwana ng'ono omuto yakoma mu primary so nawulira nti oba teyagimala nako okubeera nga ate yessaawe navuddeyo n'alangira n'agamba nti ye ebyokusoma tebimukolera ku mulembe guno gwe nga woogulaba gye guva ne gye gulaga omuntu ng'oyo omwana omuto ddala ayina ky'asobola okukola nga tagenzeeko mu ssomero kwegamba bannaye mbadde nsaba muveeyo mu comment section tomanya naye mwayinza olabikira n'asoma ku comments zammwe n'ategeera ate kiki munaye ekigenda mu maaso otherwise ebintu byo byatabuse si byangu n'akamu n'akedda ngenda kuba nkusiibula fonawo omukwano gwange toseetuka subscribe nga gwatanaba teeko n'akadoleme kubeera ng'ate missing out updates. Goodbye for now. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Genda kuyimba sijja belelinga sijja kunsoma bye sitategeera ekitulu navuddeyo okusomero tamanze nga tuzembya ddala nze ebyokusoma sibitegeera mwoba mwogera ki oba ki sibitegeera sisobola bitegeera sijja genda mu class bantuze mu pepa buli pepa ya Thursday Wednesday sijjukira bagintuze ngamu nga nzijjayo biki bye sitategeera nzijjayo 05 for what nzijjayo 45 for what I can't sisobola bana lisikiriza nali mbiganye but ne bangamba kijja ba kirungi biki nali mbiganye nga tuyogera mazima nali mbiganye naye bagira ne bansudia studio mani abantu ba kati nengenda wenagenda abana bedi ekisoka boogera nnyo ekyokubiri actually nabadde sidabisobola kyekituufu kati wali obuticha obumu bumanyira kati nzirawo ndi kusomero nenga ne baticha nawo bulujja mu class naye ayagala kutuukira ku nze mba nkola muki byensoba bwe limana nabiyingiza sinze Yvonne nze Pretty Nichole Msmenta Emanuela omubwati sisobola ekyokubiri kansirike ye anyway kambabuzeyo ekibuuzo tebansalirawo that's true tebansalirawo and I have to choose what I feel sina kola byabwe sina gendera kugundi zaabwe zebanondera
Yes, yenze omukube wammwe mukwano. Yenze omukube wammwe, yenze gwe bakuba. Mukwano nabagambye doba ndi malaya oba siri good enough manyi kikyendi. Ate ne bema ndi malaya. Ekirungi tewaliyo n'omu yali avuddeyo n'agamba yangula. Bakazi be babyogera. Abakazi like actually I'm sorry. Okulowooza temadde ngenda okwogera but kasita tewaliyo omusajja n'omu yali avuddeyo n'agamba nti yangula. Babuulira ku ssomero yavuddeyo sibitegeera. That's the fact. Ate sijasoma bye sitategeera. Guys, you know, sijasoma bye sitategeera. Temusobola kunkaka nti munaye Nichole ogenda ku ssomero osome bino babiri. Actually, nabatamanyi bulungi Miss Mentor Emmanuel. Yeah, Miss Mentor Emmanuel. So, area Pretty Nichole, those are my names, but sige gali ku birth certificate yange ate sige gali ne ku national ID yange. Agali ku national ID amatuufu I'm Miss Mentor Emmanuel. Yeah, I'm Miss Mentor Emmanuel. So, enonye some government enonye some kati webe yayogedde bulungi kasoma nnyo okwogera oluzungu. Thank you honey, thank you, even I'm appreciating, thank you honey, thank you very much. Yeah, manyo duandika manyo dusoma manyo kuba makeup manyo ku designinga. So kati sebangamba government enonye some nemba ku magezi oba bagagula. Tetsusa laba ne somo lye nabadde nsomerako bagenzeyo ne batamu abaana babiri. Abili. Oh. Fuck. Musoma lye nabadde nsomera baseyo abaana abiri mu bameka? Abili 25. Oh fuck. You see, now you're telling me to go back in those ends. Kasese. You want they kill me, you people. I still love myself and I still love my life. Baganzo ne batabana kati nange singa adi. Actually, ndi mulokole wadde mujja kumma but ndi mulokole. Katonda ate yambikulira ekyo ekintu. Kansoke mbazeko kati ni munziri. Katonda yambikulira ekyo ekintu before nga sinabavaayo. Nalote ekirooto nga waliwo gundi etuuseewo. Naye nga ndabeera kufa. Nenkitegeera. But engeri gye ndi omulokole nsobola okuvunula ebirooto bye mba ndoose. Nakibagamba ekirooto. Kati nendooto engeri gye ndi omulokole Katonda mbikulira bye mba ndoose wadde mugamba olimba kanimbe. Kati singa ndi mufu bambi balabe Katonda bawumuze emirembe. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 077302 2292 bekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes.